Mu kaweefube okutumbula omukago gwa East African Community, gavumenti etadde omukono ku bbanja eribalirirwamu obukadde bwa $15 okusobola okuzimba oluguudo olugenda okugatta Uganda ne Rwanda. Oluguudo luno lwakutambuza emmotoka 8 nga buli ludda luyitako emmotoka 4. Oluguudo luno lwakumalawo omugatte gw'ensimbi oguwerera ddala $19 nga gavumenti etaddemu ebitundu 21 ku buli 100. African Development Bank etaddemu ebitundu 47 ku buli 100 ate yo African Development Funds neteekamu ebitundu 31 ku buli 100. Total project cost is estimated at 600 Uganda shillings, Uganda shillings 690 billion, of which the African Development Bank will cover Uganda shillings billion 542, that is 79% of the total cost. The government of Uganda will cover the remaining 21% of the project cost, being shillings 148 Uganda billion shillings. And we have already programmed these resources into the Uganda National Road Authority budget over the life of the project, which is to take 5 years. Oluguudo luno lugenda okuyitibwa Busega Mpigi Express Highway lwakukendeeza ku mujjuzo oguli ku luguudo lw'e Busega nga kumpi emmotoka eziwerera ddala 26,000 ze ziyita ku luguudo luno buli lunaku. Oluguudo luno lwakuyitamu lugende paka e Tanzania. Oluguudo lwe lumu lugenda kuteekebwako ebitaala okuva gye lutandikira paka gye lukoma era nga lusuubirwa okutumbula ebyobusuubuzi naddala mu mawanga ageegattira mu mukago gwa East Africa ng'ebimu ku biruubirirwa bya gavumenti ya Uganda mu mwaka 2024. This project is in line with our National Development Plan NDP2, which emphasizes the need for inclusive and sustainable growth while increasing overall competitiveness and creating additional wealth and employment. Gavumenti ereetadde omukono ku ndagaano y'okufuna obuyambi okuva mu kitongole ekigatta amawanga ga Bulaaya okusobola okuyambako okutereeza ebyembalirira mu bitongole bya gavumenti nga kw'otadde n'okulondoola ensimbi z'omubi w'omusolo. Basirika Sarah, KTV, Amalindirire.